Era troppo io che vuoi. Non si può fare. Non cambia ogni canale, vai giocare. Honorable Councillors, RDC, Chairperson L1 n'abatuuze abasobodde okubeerawo tuusa okusaasira okusookera ddala eggombolola yaffe kubanga chairman afuuse ensonga olwaleero. Chairman afuuse ensonga olwaleero. Tulina ennaku nnyingi nnyo okubanga tuviiriddwako mukadde waffe, omuwabuzi waffe, ate ku sayidi eya pate NRM eri mu buyinza ekulemberwa Pulezidenti Yoweri Museveni. Tusanze obuzibu bunene nnyo kuba yabadde ate flaga bearer waffe. Naye tukkiriza Katonda kitageera kibi era Mukama ne tumwebaza olw'ekiseera kyamutuwadde. Haji tetumubanja mu butuufu ng'ekibiina akikoledde byabadde alina okukikolera. Ne tunyolerwa wamu ne famire ey'omugenzi. Famire tugisaasideko nnyo era manyi abakulu bajja kubanga bababuulira ekyokukola. Naye mu kwogera kwa sipiika n'ennaku nnyingi nnyo okuba nviiriddwako omukadde waffe. Kanso y'olwaleero ya njawulo, ya nnaku ya maziga, naye ate mu ngeri endala nga bwe mbagambye tulina kwebaza Haji Mukama ekiseera kyamutuwadde era kye kimuleetesezza wano okusiima ebirungi byakoledde nabweru nga eggombolola okutwaliza wamu n'eggwanga lyonna kuba obukulembeze bwa Haji tujja busubwa ebbanga lyonna, naye tumusabire Mukama amulamuze ekisa. Olwaleero si kanso nga bulijjo nga bwe mbategeezezza, so n'olwekyo ebigambo byange byebyo. Katuyite Senior Assistant Town Clerk. Twasabye nga mpiti tuyitamu chairperson waffe nti Haji ebbanga lyaweerezza Maganjo, Nabweru, Nansana Municipality, Wakiso District ne Uganda twalira wamu. Twasabye batuweeyo lwaki newe basaawa egi ajjekowa wanira njagala okwebaza famire olw'okukkiriza ate ne chairperson olw'okukisindika okulaba nti kyetwasabye kikoze eki kituukiridde. Ekyamazima abamu tuludde mu Nansana myaka egiwerako wadde Nabweru nga division tuzo kuba tukozeemu ebbanga ttonotono myaka ng'ebiri, naye at least bamu nabeera ku kitebe Nansana okumala emyaka nga 10 n'emeka. Naye bw'ombuuza mu ba chairpersons ab'ebyalo mu Nansana yonna benyuza okugaa nti mbadde mmanyi nnyo Haji olunamukubo. So twagala kwebaza Katonda olw'ebirungi byamukozesezza mu kitundu kyaffe. Ffe tubeera wano nga town clerk tufuna ebbaluwa buli kanaku okuva mu bassentebe, naye njagala obbakakasa Haji Jaberi y'omu ku basajja bemmanya bawandiika obulungi nga bali very organized. Tutuuza enkiiko eza families abaagala ofuna letters of administration naki ntuuza meetings mu bitundu byonna
naye situuza nkola kiiko mu kitundu kya Haji Jabe n'atabeerayo niwaba tajja kukola ki at least abeerawo n'akola ki n'awuliriza ekigenda mu maaso. Ate ekirala nze buli weefuna ebbaluwa eziva mu LCs ntera nnyo okukuba essimu baaka ewa chairperson ebbaluwa eno gye baleese obamanyi bulungi ki naye Haji buli kyomubuuza ekikwata ku batuuze be nga kimuliwa wano ku ngalo 5 wano ono omumanyi nsonga ki oyo bwati ne bwati. So ffe abadde atugondeza emirimu abadde angondeza emirimu nga town clerk nga kyenetaaga okumanya okuva mu kitundu Haji akikuwa kuva ku ngalo ze tamala kuddayo okwebuuza ku muntu yenna. So tugenda kumusubwa nnyo olw'obuweereza bwe naye tugamba nti ekiseera kye kibadde kituuse era emirimu gye kakasa nti agikoze buki bulungi. Twagala okukubiriza abalala ffenna basajja bakulu bano Haji abadde musajja mukulu. Mukulu wange bwana Cyrus uyo awo n'abalala bwana Kisembo bwana Kamyale bani ba chairpersons abaliwo ffenna noza tugende nga mpola tukopa ku basajja bakulu badde balina engeri gye bakolamu emirimu engeri eri organized nga weewuunya osoma ebbaluwa toyinza kulowooza nti omusajja agiwandiise wa myaka 8 ki plus very organized. Noza agenda okulaba nga town clerk we yakola ki n'asiba emmotoka omulundi gumu n'akola ekkubo pitawo nnyingire ki era nga kasibayiro ke n'ejjambo ye nga tekola ki tevaako. So tufiiride omuntu abadde atwagala ng'abakozi abadde awa respect. Haji anzaala naye omusajja Katonda oyo ng'awa respect nnyo akwa respect mu kiba kyo nga ki nga town clerk. Tulujja kumusuba ne tusaba Mukama Katonda amulamuze kisa n'ebyamusobako byonna bimugondeze Mukama abampeere nnyo ekisa. Naye ngenda kusaba ssebo speaker onzikirize abadde bampadde dakiika 5 nkozesezaako 3. Ngenda kusaba chairperson ba chairpersons abeere Suwan bonna abaliwo abadde ba colleague oba bali mu kinywa ekimu ne Haji nga bakulembeddwa mukulu wange Kulu Cyrus Kigundu agenda kubakiikirira mu dakiika esigaddeyo 2 sabiddwa mujje mubuuze ku bantu ba chairpersons oba bayinza okuvaayo naye Haji abakiikirire Mukulu Cyrus abakiikirire batuweeyo ekigambo mu dakiika zange ezisigaddeyo neyanziza. Sebo omukiise wa Parliament Ekitiibwa Meya Town Clerk and Executive aba family abakulu mwenna abali wano basebo ne banyabo Mukama waffe yeebazibwe Mukama yeebazibwe basebo ne banyabo tuli mu kifo kino olw'okusiima Haji Jabe. Nze Cyrus Kigundu ssentebe Maganjo Zone 8 nzija mu bukulembeze nsangamu Haji atukoze obulungi obutagambika era tujja kumusubwa nnyo. Emyaka gye gibadde agiwa ekitiibwa era nga byakola bya myaka gye. Tumigiddeko ebintu bingi nnyo era tumusaaliddwa nnyo. Maama Namwandu tujja kwongera okukwasa omutunzi essaawa eno yekka gwosinga okwetaaga ne famire yonna okutwaliza awamu. Basentebe bannange buli mwabiri nga nakaakopako ku Haji Jabe kubanga tumusaaliddwa ate abadde mukulembeze mulungi kitundu kyaffe. Nja kubagaliza ekiseera ekirungi basebo ne banyabo banga tugenda okumala nga tuwerekera munnaffe tubeeremu n'empisa badde bagenda okukwata mukata nga tugenda okuziika tugize tuvuge n'obwegendereza tukolewo n'emirembe. Mukama wenyu omukisa mubalukukiriza. Sebo Speaker omumyuka wa RDC ate nga gwotwala ekitundu kino ekyenansana n'assistant wo owekitiibwa Meya bakulembeze bannange mwenna abooluganda ba Haji Jabe eryono n'abantu b'ekyalo kyaffe ozikirize nkozesa ebigambo bitera okukozesa mu kiseera kino ebiga nti inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Haji Jabe. Nze Zambaali Blasio Mukasa
omubaka w'Enansana municipality. Omuganda alina olugero olugamba nti balubuuliza mbazzi nga luli ku muddo lukola lutya lugaaya. Olaba ebyabaddewo mu nnaku envannyuma eza Jabel bikakasiza ddala omuganda bye yayogera nti ente gye tunaalya olweggulo lwa leero kati yinza okuba eri ku muddo erya naye ng'olweggulo tugenda kugirya. Kakati n'omuganda bwe yalabira embeera nti olumbe luno luyina amattire, Hajji ono byentegeddeko nga biraga nti yamaze n'atambulako ne mu bantu be okubasaba akalulu ak'okwongera okuweereza ekyalo kyaffe. Bwe tubanga kati wano takyayogera, ffenna kituwa ekyokuyiga kinene ensi bw'etambula. Era nsaba olukiiko luno nga bwe lutudde naffe abalwetabyemu tutuwe ekyokuyiga nti mu nsi muno tuli bagenyi. Leero wooli enkya tukola ki? Tuliiwo. Naye nga bwe tuli abagenyi ku nsi kuno, tubeere abagenyi abakyazika. Omuntu yenna bw'abeera mugenyi nga takyazika taba mulungi. Mwe mwenna mwali mubaddeko n'abagenyi ewaka, omugenyi akukyalira n'atandika n'okukulagirira bw'onaafumba taba mugenyi. Omugenyi akusembera n'atuuka n'okugamba nti eno emmeeza wagiteekawo biwangigitadde wano, otuuka n'okumugoba ng'obudde bukyali. Nolwekyo kituwe ekyokuyiga ti buli gye tukola mu nsi muno tukikole nga tumanyi nti leero weetuli enkya tetuliiwo. Tuleke ebyafaayo ebinaatuukirwako bulungi. Senior Assistant Town Clerk ayogedde ebigambo ebirungi. Mu nsi muno ffenna tuli bbaluwa ewandiikiddwa era tuli bipande. Kino tufuuke akapande akanaasomekanga. Hajji Jabel ono nga bamwogeddeko kyabadde ateekateeka bulungi ebintu bye n'obisanga nga bwabiteeseteese teweetaaga kubuuza. Tugenda mu kulonda kwa ssentebe. Mukama atusaasire. Tufune abakulembeze nga batunaabalonda nga bye munaateekateeka tebyetaaga kubuuza. Saagala kwogera bingi mu biseera bino kubanga ffenna mu biseera by'ennaku ebigambo biba bizibu. Njagala kusaasira famire, njagala okusaasira ab'ekyalo, njagala okusaasira emikwano. Omuganda agamba ezivaamu omukulu zangaala. Wadde omukulu avuddewo ekyalo kyaffe kireme kwangaala, kisigale nga kyakitiibwa. Era olukiiko luno lujja kusaba lusiime lunaabaako bye luteesa n'okuwabula bannakyalo. Enteekateeka ekolebwa naddala nga candidate abaddemu kalulu afudde ng'okulonda tekunnakola ki tekunnabeerawo. Biba bulungi nnyo kanso n'ebiisa n'abatuuze ne bamanya ekikolebwa ne bitaleeta kutabukatabuka ng'okulonda kugenda okubaawo. Njagala okubaagaliza ekiseera ekirungi ng'omubaka ozikirize kanso mubaka bwange nja kuteekako emitwalo 2 ziyambeko mu nteekateeka ey'okwerekera Hajji Jabel ono. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Mukama Hajji Jabel akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Okugayidinga wasabye nti bwe nnaamala okwogera mpite ow'ekitiibwa meeya oba ssentebe muzikirize yalize meeya ow'ekitundu kino Mwami Maseruka atajje naye atuuse obubaka basinga bapya mu byobufuzi. Kyetulaba olwaleero mu Nansana abasajja bano baali 5. Mwenna ab'ebyobufuzi abaliwo bano abasajja baali 5 wasigaddewo omu ye Peter Kabanda. Be bakoze Nansana byonna ebifo bye mwesimbyemu n'okweyagala n'essanyu. Babadde basigaddewo 2 Jabel ne Peter Kabanda. Peter Kabanda tasobola kutambula. Jabel agenze. Ffe tuli bayizi be. Nze omu ku bayizi be. Byonna bye mundabamu abasajja bano be babinfuula. Manyi
okufuna municipality eno seba honorable speaker ne honorable waffe wa Nansana okufuna municipality eno tegali maanyi ga council zaffe ezaaliwo kwali kulobinga kw'abasajja bano olwo nga bakyasigaddewo basatu ne batuukirira gavumenti ndifuna municipality oyo Jabbeeri Muzeeyi Jabbeeri okutuuka ku ssaawa esembayo alina ebigambo yabadde akkiririzaamu takkiririza mu violence. Muzeeyi Jabbeeri takkiririziganya na muntu akaayana bwe buwanguzi bwe. Tuli wano olwaleero njagala ina special work recognizinga ba chairperson abakoze ne Jabbeeri okuva emabega nga Muzeeyi Silas, Muzeeyi Kisembo, Kagoma Katonda. Sawa muyimirire. Amayiri ba chairperson abato wali Muzeeyi Sesanga ndoza tanatuuka. Abo abasajja be bakutte division y'e Nabweru. Kati Jabbeeri atuvuddeko ebibuuzo bingi. Abasinga tugenda okuziika Muzeeyi Jabbeeri nga mulowooza nti bikomyawo. Division eno ezze emabega ne municipality ezze emabega n'eggwanga lizze emabega. Waliwo abasajja abali e Kagoma abaweta ebyuma President bwe yawa ssente Muzeeyi Jabbeeri yazisaba tezaali council zaffe. Gye tugina okusigala nga tukitambuza okusobola okutuukiriza Muzeeyi Jabbeeri byabadde ayagala. Okiri wawo nabwe tuleeta constituency tugenda gisalamu Jabbeeri kyabadde ayagala. Oba onookiikirira eri oba eno naye tugenda gisalamu Jabbeeri kyayagala. Tugenda gisalamu kubanga bye tubaddemu. Nze abadde mukadde wange nga yeyekka asobola okumbulira ekintu n'ekitwala nga sisengezze. Era abadde atambula najjawo ndi mu office n'angamba kino kikyamu kino kituufu. Jabbeeri afudde wa pate y'NRM. Jabbeeri yasikira Sendagala. That was 1990. Sendagala ng'afudde yali deputy we taze mu kuvaako. Abantu mwebuuza lwaki LCA engulu erina kolansi mungi. Jabbeeri abadde amanya amapeesa ganyiga kolansi n'abeerawo. Namwe abeero si wano abali wano ne bamemba ba parliament n'abantu abalala mumanye wali obuyinza musabe services nga Jabbeeri bw'abadde azikola. Bintu si bya kulwaniramu, bino bintu si bya ddiikuula. Jabbeeri tazanye ddiikuula. Era eri waliyo kolansi asinga emyezi teginnawera ena Jabbeeri ng'alemedde ku municipality paka lwazimbye box culvert. Era abadde agyenyumirizaamu yawula Jinja Kaloli n'ekyalo kye. Gwali wano muyinza kiki kyogaseeko okujjako okulekaana pateyo. Bibatawanyiza bwerere Jabbeeri wa movement. Naye abadde adiiringa na buli omu. Nga buli omu amukkirizisa. Ayagadde ensi ye, ayagadde ekibiina kye. Of course omuntu yenna ayagala movement aba ayagala ensi ye. Sikyokyo? Mukapa? Sikyokyo? Ffenna tukadiidawo ne bamukapa mu ngalo za Jabbeeri. Njagala kwegayirira abatuuze ne kansi eno. Kye tusigaza okukola byebyo Jabbeeri byayagala n'okumusabira. Kati okumanya ensinzibu Honorable Speaker eri abawoominze edda nga Jabbeeri yakavaako nti ngenda kudda mu kifo kye. Naye nga mbadde mumwagala nnyo. Mubadde mulaga nti mukola ki? Tugenda kuleeta candidate agenda okwesimbawo mu kibiina ky'NRM. Era ku lunaku lw'okutaano tugenda kusinkana ekyalo
abasuubira nti tugenda kuyimiriza akalulu tetugenda kukayimiriza. Tulina candidate agenda okuvuganya ku lwokubiri olujja mu kyalo ekyo. Tugenda kwebuuza ku kyalo tufune candidate, kubanga abamu babadde batandise okwesunga, bagenda kwongerayo. Mulonde buno obulamu mujje mututawanyize wali, mukuŋŋaane mwena mugende mu kalulu ka wali, kati tukalonde lunaku lumu nga nammwe mulonda. Balesumba tugenda balumba tekyalo tugenda kitwala. Nze ndiwe nalemu munansonyi okyogerako olw'ensonga nti Jaberi abadde agiyimba kyova olaba alina fulaga ye nalemwa. Tugenda kutwala muzeeyi jo nalemereddwa ebintu bingi, nayisiddwa bubi nnyo, siba buli piso byaganye, naye nagumye. Kati mmanyi Jaberi byayagala byebigenda okubeera mu zoni mwava. Sigenda kwerabira maama mami, sisobola kwerabira, era sijja kulekerawo okulya binyeebwa kasosi byompanga nzize. Ab'eddiini y'Ekiyisiraamu muzeeyi gyayagadde obulamu bwe bwonna. Muzeeyi tumusiibula naye ng'alese omukululo. Baali bamenya umeya, bamenya umeya wali municipality ebiseera bye yajja tusende ekisenge kino ffe twagala kuyisaawo kkubo, n'agenda n'atuulawo ekisenge weekiri. Essomero lya umeya lyalwaniridde essomero lya gavumenti erisinza abaana abangi, bali 1,500. Jaberi toileti yayo yagudde, n'atuula mu ofiisi yange nannindira essaawa 5. Njagala okwebaza mukulu wa RDC okunyambako okusindika ekintu ekyo. Toileti bakitandise ogikola lwa Jaberi. Jaberi yatugamba tulina okuyingira ku division headquarters ng'omwaka tegunnaggwako. Town clerk nga 15 Desemba amaanyi ga Jaberi ensi lwegenda okukalaba nga tuyingira ekizimbe kyaffe wali ejjinja Kaloli. Programs endala zonna zigenda kuyimirira, tugenda kutuukiriza Jaberi kye yali ayagala. Chairperson abali wano mugenda mu kalulu, era abantu abababuuza bagenda okuddako bagenda babuuza kiki kyotukoledde. Nawulira abakanze muzeeyi Jaberi tugenda kutwala, olina okugenda, kale agenze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala agenze. Bino bibaddeyo ebigambo naye bano tebajja byogera. Muzeeyi Cyrus bo bagamba abaana bano nti oba kiki oba afaafe kasita tufuna kye tuwagala temujja kifuna. Ndagala kutwala omukisa guno okurecognizinga omwogezi wa district owa pate y'NRM Mukulu Nkata. Egombola ena bweru nga honorable waffe bwayogedde nti agasseeko ku nteekateeka y'okusibula muzeeyi Jaberi. Ebirala bijja kulangirirwa eri ne kanso yantumye mu butongole ng'ogasseeko ebirala byonna bye banayogerera eri, naye yavudde n'emitwalo 5
kugattako ebyo ebyegombola bye yakoze okuva olunaku lwa jjo. Bakansalazi ba division oba oli wa kibiina ki mutuwerekereko ku lwokutaano nga tulonda kandidate we NRM agenda okwesimbawo mu kifo ekyo. Wali amazima ga Katonda wali kandidate we NRM ate agenda kuwangula. Ate nze mbeera kubanga ndi wa kibiina kirala ku lw'obulungi bwa Jabbeeri ebibiina byalijjeyo ba kandidate ne tuleka Jabbeeri n'ayimirirawo omusikaawe ng'alibeka. Ebyo bya buntu, ebyo byaki bibeere bya buntu. Katulinde ebibiina babinajjawo. Omanyi obuntu ebyobufuzi bifuuse obuzibu. Ebyobufuzi bifuuse eki? Kugambye eriyo ebibiina ebikuba nti oyo tumuwonye. Era byeyongedde amaanyi nti bigenda kuyigganya akalulu. Ne ku expense ya Jabbeeri ng'afudde. Abasiraamu abali awo mutuyambe candidate gwe tuleeta gwe mbamuwa akalulu. Twebaze Jabbeeri. Mzee Kabugo imira kense kulabe. Jangu mzee. Mzee Kabugo wa DP. Jangu. Jangu. Ono abadde mukozi wa gavumenti ow'abano. Bulijjo buli musanga mugamba aloze banne n'abamalawo. Kati ne Jabbeeri akulisa. Tuliziganye. Mubagambe bano abalwanira ebyobufuzi nti bino bye balwanira ababikolerera be bano be bammwe. Yalesa ngambye Kanyange Tawuni Clark Jabbeeri yangambye Kanyange wegendere otulire ngenda kuwa ne ku ssente nga nvuddewa. Yangambye abavubuka b'e Kanyange ekisaawe kyabwe kirina okukolebwa. Ekyomukisa Tawuni Clark alese greda ekisaawe tugenda kikola nga Jabbeeri bw'abadde ayagala. Tawuni Clark bino Jabbeeri yebingambye wiiki ewedde. Wiki ewedde netwega wali mu kifuba n'angamba bino. Magala disi yangambye ettaka lya Kanyange Primary School abatuuze bali boddi malawo tugende tukube ekyapa ekya Kanyange Primary School. Oyo Jabbeeri biba bimukomyawo. Musazi ne wokola otya tonatuuka mu kkoota ya Jabbeeri ku byagaseeko. Buvunaanyizibwabwo okoppa ekyo ekituufu nga tonayimba biri obitegedde. Olidde Tom nga tonayimba biri sooka omanye Jabbeeri byakoze otambulire mu bigere bye tukole birungi. Ngala kwebaza sister ino obaka bwalise okuva Ejjinja Kaloli. Buli wano aliwo bakwata amaboko nga mukavudde Ejjinja Kaloli Primary School. Mwanyinaze gavudde wa sister Ejjinja Kaloli. Mwami kamya nga tonakola kunga sooka okole ebituufu. Omwe tugende oyimirira buyimirizi n'olaga abantu byokoze ne bakwongera akalulu. Munywanyi abona taata wange honorable ne RDC abantu bonna bolaba wano balina entalabusi n'abatalina tukulidde wano nga tulya bikajjo nga tuuka ewa Lubolera nga tugenda ewa jjajja wa Kamya eyo ngeriyo binanka ni bakamya gye waabo
Haji Umaru okuva lwe twalibeeringa ne tulonda mu bubi naddala ku bubaka ebintu bingi biganye naye tukusabira honorable olaba onawoza mbaali radio ko yayigira nze nagiteekawo yenda bweru ono product yaffe eno Tiger FM Zambali nkusabira okole wonders naye manye wali obuyinza ne sente z'olina okukozesa tovulugayo kuba be babirina Jaberi kyakkiririza mbe balina sente gyogenda okusaba byogenda otukolera bawe ebitiibwa kubanga Jaberi atukuzizza nga tuwa respect. Pula sagala kulikirawo nene erinyenda kwogera erigenda kola ki ate ebyeri si bye bino biri birala ngenda kubuulira ekyalo ngenda kubuulira Eggombolo ngenda kubuulira eggwanga abantu baleeta patriotism balowooza nti baleese bya pate y'NRM. Patriotism kitegeeza kusomesa kwagala nsi yo. Abantu bagamba omuntu tebamusomesa kwagala nsi yamu. Omwana ng'omuyigiriza okugaaya honorable kwagala nnyo ati olugira ng'okonkone wa RDC ng'ojja newange kwanze kyamani wapate y'NRM nga tukubulira wali mane ng'ojja osaavinga abantu kuba ffe tuzirina. Those are facts. Omuntu agenze ku district honorable gwe ogenze na pate endala kyeyune nanyini sente gende wali kyeyune okumyewo wano sente. Nze ne Tomu tulinawo mu kanso wano nze mbulina obuyinza era mbaagala era genda batuma ate mugenda kukola n'okusinga lulinga mbadde mu buyinza omwana ki mugenda kukola nze manyi sente we ziri kale kulede kulemedde omwaka okuyingiza munnabweru eri munnabweru wenjogera ku ssaawa eno etandise okulima naye ku omwaka mulonde kuleme okola ki manye wali obuyinza era naye babuulirira eri through you honorable speaker allow me nkome wano nga nsabira mukadde wange omukama amuwe ekimule kirungi nkikakasa Jaberi agenda mu ggulu olw'omutima omulungi gwalaze ensi webale nyo webalidde simanyi kyakozesa kubanga taata waffe oyo yali ku ofiisi yange wiiki ewedde oba yajja ne defense ng'alina kyazza okumbuulira ne ŋŋamba naye muzeeyi wandimpise nenzijja n'otatawaana kukola ki so nze byampeddeko kubanga esimu eyankubiddwa I think yesterday yampadde amawulire amabi ennyo so nga sinnaba kwogera kansabe John obadde Francis ate ddala muzeeyi Kisembo sooka okungubagire asosola madiini so nze nsaba Allah amulamuze kisa era amuwe janna. Assalamu alaikum. Okukira ngufunye lwakuba gwe taata. Okay. Stephen Kawesa commander, NRM commander. Yenze. Ekituufu kiri nti wano tulina kye tuyiga kinene. Buli w'okola ebirungi ensi ekwagala ensi n'ekusasula. Emyaka ssentebe munnange Jaberi gyakulemberedde Maganjo B mingi. Meya atugambye yayingira mu office mu 1990 yatugambye mu 1986 yali vice chairman. Akulemberedde emyaka egyo gyonna naye abaaliwo nga ssentebe bamuleeta okunominatinga vibe mwagiraba ng'abatuuze bawaniridde namuki olw'okumusiima ebirungi by'abadde akola nga bagamba ssentebe tukwagala paka. Tufunamu kyakuyiga ki?
tubeera abakulembeze abalungi, abantu baffe tubayise bulungi, ensi ejja tusiima. Weewaawo okwagala tukulina, nange mummanyi nga bwe nnina ekirooto ekya palamenti. Nzikiriza nti obulamu Mukama Katonda ajja kukola ki, naye ffe n'ekkubo liri litya, ensi etwemalizaamu bwereere. Newankubadde palamenti njagala, olunaku olumu ngenda kuba wano nange nga mongolodde, ng'ate nina obulamu obulala bwe ngenze eki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiraamu agamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nsaba omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwe ekyomula eky'emirembe ate agulamuze ekisa. Wa Nabweru Division ate chairman wa NRM wa Nansana Municipality ne bakungubazi bannange mwenna. Kitalo nnyo kitalo nnyo ekyokuviibwako mukadde waffe kati atawulira bye twogera. Kitalo nnyo nti muzeeyi Mukama yamuyise, naye ate mu ngeri y'emu nze nkimanyi nti olw'ebirungi Haji byakoze kati aline Allah naye ffe abasigadde atulekedde ekyokuyigirako ky'amaanyi. Office ya President Yoweri Kaguta Museveni, Mama Mireba Balanda ne Mama Justin Mbabazi dini wa RDCs ate RDC wa Wakiso District batuusa okusasira eri famire ya mukadde waffe Haji Jaberi Musoke n'abatuuze b'ekitundu ky'abadde akulembera n'abatuuze ba Nabweru Division ne Nansana Municipality okuviibwako mukadde waffe Mpajiruwaga. Ebigambo byonna ebyogerebwa kati byogerebwa olw'okubanga Haji yadde abadde wa NRM naye ate abadde mugatta bantu, abadde agatta abantu b'ebibiina byonna. Ndowooza meeya bw'abadde ayogera nze muwuliriza bulungi kubanga meeya akulidde wano. Haji byonna ebirungi byakoze mwenna abantu ba Nabweru mubimanyi. So ffe abasigaddewo atuwa ekyokuyiga ky'amaanyi. Kikyoyagala tukujjukireko, tukujjukire ng'omuntu abadde avuma ennyo, tukujjukire ng'omuntu abadde abba ennyo, omuntu abadde n'eddogo, omuntu abadde asiga empalana. Eno challenge nga bino bye twogera kati Haji takola ki, tabiwulira. So mbasaba abakulembeze bannange, ate nze nalabye mama ono nze gwe nandiyabadde njagala n'okwagala yaba abeera chairperson w'ekyalo ekyo. Lwaki tutawaanya abantu nga mama waali yatamanyi kwogera tujja kumwogereranga. Mama yabaaga agenda mu maaso n'omulimu. Nawuliddeko Salongo aliwa? Salongo iko wapi? Salongo. Kale tunateesa ne mama kazi woli ne mama wali. Salongo mama twandiwadde mukadde waffe ekitiibwa nitaddamu ebyo byakubya. Tetugamba nti kati aneesimbawo mu kifo muzeeyi kyabaddemu abeera n'opposite. Si kyekyo ba comrade tumulekere muzeeyi kazi endelee. Ndowooza sebo Honorable Speaker ne mukadde waffe meeya olw'ebirungi Haji byakoze nze nanditeesezza n'ekyalo kye kitandikire wano mu kanso nti ekyalo kya abadde muti ekyalo Maganjo B tukituume Haji Jaberi Musoke sel oba zone. Ekyo twanditeesezaako nanyo kyanditandikiddewo naye nga kanso ekoze eki tufune n'ekkubo eddungi tulituume Haji Jaberi Musoke Road. Tutandika na sel bweba ye process kanse n'ekiyise kitandike. Then bino ebirala mukadde waffe byakoze nze nja kujja profiling tuweereze ku office ya president basobole okumuwa omudaali kubanga ebintu bingi byakoledde eggwanga. Takoledde kyalo kye na division na municipality naye byakoze abikoledde eggwanga. What he has done impacts positively on our country. So in order to appreciate him, let's rename him in a village, a cell.
we rename that cell Haji Jabir Musoke. Honorable, will this come to your house or we start it from here? What is the process? No, you guide us because you are our representative. No, in the context of this now. So, Honorable Mukade wafe Mayor, ekyalo ate President Tasava naye njagala ekyalo tukituume Haji Jabir Musoke Road cell. Mukitandikirewo kati. Mukitandikirewo tukituume erinnya lya muzeeyi. Lunaku si lwa speech lwa kukungubaga. Tugenda mu okulonda ate kati ekyalo kyaffe kyafunye eddibu naye tulina abakulembeze Haji maama ne Noli Salongo gwe tugenda okujja omuntu anaatwala emirimu egyo mu maaso. So tugenda okulonda bwe buno obubaka bwaffe. Twawuliddeko waliwo gurupu z'abaana batandise okukola eggaali ezo nga zeetegese okukola violence. Waliwo era n'aba Deputy RDC, Assistant RDC, MP, Member of Parliament, Chairperson LC3, the Executive Committee, Honorable Councillors, the family of the late Haj Jabir Musoke, the ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Councillor Annette, directly elected Councillor LC3 Kawempe A and Deputy Speaker Nawero Division. Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, we are here gathered in this Honorable Council to honor and pay tribute to the late Haj Jabir Musoke, a distinguished local leader, a parent, a mentor, religious man, and one of the longest serving LC chairpersons countrywide. The late Haj Jabir Musoke has been a good advisor. He has been a good listener. He has been a good mentor, down to earth, a trustworthy person, very organized, non-discriminant, regardless of the political party you're coming from, religion, culture, or tribe. He has been a very developmental person. Al-Hajj has been... Honorable councillors, nabayise mu budde ne mutatuuka mu budde so muleme kutumalira budde bulala mukkirize ebyo tulibikaayana mu kanso omubiri gw'omugenzi muguwe ekitiibwa genda mu maaso. Haj Jabir Matovu has been accountable to allocated government. Haj Jabir Musoke has been accountable to the allocated government resources, especially the 25%. He has been a strong religious believer. Mr. Speaker, sir, and honorable colleagues, basing on the above attributes, it's thereby pleasure to present a motion that this Honorable Council, sitting today, the 22nd July 2026, passes a resolution in recognition of the distinguished leadership offered by the late Haj Jabir Musoke to the residents of Maganjo B, Nawero Division, Nansana Municipality, Wakiso District,
and Uganda at large. May the soul rest in peace. Uganda Babulanga Pass, Honorable Councillor Achikira Bantu Bejinja Kalori Abesimu. So Speaker, nga senior secondary ngakiriza ebigambo bibere bitono nga byogera ku chairman wa fono kulwabahunabika era olw'okussaamu ekitiibwa olw'emirimu emirungi Haji Jaberi gyatukoledde ne ku lw'amaganja obumeeya nsekendinga ekiteeso ekiyise eky'okumusiima neyanziza nnyo neyanza empisa. Nsigo kinfu abaliwo kye tulina okulabirako naddala ku mugenzi Haji Jaberi. Ekisooka kya byonna Haji Jaberi ono yali vice chairman. Naye mwaka gwa 1999 chairman bwafa n'atwala obukulembeze bw'ekyalo kino eky'Amaganjo B. Ekimunaga nti abadde mukulembeze mulungi okuva ebbanga eryo lyonna newankubadde ng'okulonda kw'abassentebe kubadde tekutera kubaawo naye okuva ebbanga eryo yonna yabadde chairman w'ekyalo kino. Ebyalo byonna bimanyi okubaako obugulumbo. Naye kye tuyinza okwogera ku Jaberi ono nti abadde atereka ebyafaayo nga ne bw'omubuuza bubaka kino nga nti kakati ono ani yakoze kino ng'atabiteeka mu buwandiike. Ekyokubiri si ye muntu abadde amalira ensonga ku ssimu. Bw'omugamba nti nawulidde okwemulugunya mu bantu atambula najja n'akulinda ne mwogera. Nolwekyo kino kituwa nga ffe abakulembeze abazze naddala b'omulembe guno okwetowaza kikulu nnyo mu nsi muno kubanga kyosiga kyokungula. Ate bassentebe b'ebyalo bino baba balamuzi. Ono abadde mulamuzi atandikirwako emisango mingi egy'amaka, egy'ettaka, egyaki gy'agonjodde. Ensi bw'aba agiramudde bulungi tusuubira ne gy'alaze Katonda ajja kumulamula bulungi. Naye kye nina okugamba abantu mu byonna bwe tuba tukola obuweereza bwaffe buno bwonna tumanye nti leero weetuli ekya tetuliiwo. Waliwo ebigambo ebigenda okubeera ebizibu ennyo ng'ofudde naye nga tebikomye ku ggwe ng'abaana bo abazzukulu ne famire yonna ogiziise kubanga wakola ebintu eby'ensimatu ebintu ebikyamu. Tugenda mu kulonda bassentebe b'ebyalo mwigire ku bassentebe ababaddeko. Ono ssentebe atugase WNRM enaffe aba National Unity Platform tuzze ng'obukulembeze bonna bwe bubeera ng'eggulo bwe mwalabye mu kusabira General Moses Ali nga wakibiina ekiri mu buyinza naye ng'okufa kutugatta olw'okwogera ku ebyo ebyenkizo bye tuyambye ku ggwanga. Abantu balina okujjukira nti ebifo bino bye tulimu bitusinga obunene ne bigenda ku kuweereza ekitundu n'okuweereza eggwanga lyonna. So bw'obeera mu kifo ekyo leka kulowooza nti kakati ggwe omazeeyo. Bagamba nti obukulembeze kyambalo kyazike nnyini kyo bwakikusaba ng'okiwaayo. Leero obuyinza tubulina enkya tujja kuba tetubulina. Mweyise bulungi. Kakwati kumbere no gwenga mbaka wa president w'Nansana tufiiriddwa omusajja abadde ngwanguli mu kitundu kino kichwenzo Nansana municipality efiiriddwa omukulembeze ow'amaanyi omukulembeze mugatta bantu omukulembeze abadde agatta ffenna taata waffe jjajja waffe Haji Jaberi Musoke. Nansana municipality n'eggwanga lyonna liri mu kungubaga. Tubaye tukyakungubagira General Moses Ali ate Mukama n'atuggyako Haji Jaberi. Haji Jaberi ono obukulembeze bwe abadde wa NRM nfanfe era omu ku chairpersons abasookera ddala mu RC Resistance Councils. So tufiiriddwa kubanga Nabweru division abadde agisakidde ebintu bingi amasomero amalwaliro buli kimu omulaba nti ebintu byabadde atukolera mu municipality bingi nnyo ebirungi. So tufiiriddwa omukulembeze omulungi. So nga tugenda okulonda abakulembeze baffe abakyala enkya nga 23 then ne bassentebe LC1 nga 28 nsaba buli omu ali mu kalulu kano atwale ekyokulabirako kya Haji Jaberi. Abadde ta promoting abumenyi bw'amateeka abadde tasosola mu bantu ta promoting violence abadde aweereza abantu ate nga agatta abantu ate nga afaayo nnyo mu kulambula programu zaki za government. Abantu b'e Nansana n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu tubakuutirira okulaba nti ffenna tubeera ba mirembe mu kulonda kuno okujja nga bwe nkubuuliddeko nti tulina abantu abeetegese okukola obuvuyo.
abamu batandise okuteeka obubaka obutiisatiisa ku mikutu, abalala baguze ebintu ebibi ebisi. So ab'ebyokwerinda tuli bulindaala okulaba nga okulonda kubeera kwaki kwa mirembe. Nabana abanoonya akalulu tubakubiriza okwemphasizinga ku kintu ky'emirembe. Okulonda kujja kuggwa n'ennansana egenda kubeerawo. Okulonda kujja kuggwa naye ate ffe abantu tugenda kusigala nga tuwangaalira mu bitundu byaffe mu LCZ zaffe. So twagala mirembe, abantu baffe bakulembeze enjiri y'emirembe, obumu n'okwegatta. Sagira tubenefitinga mu programs zino ennyingi eza gavumenti. Sagira tuyambako President Museveni mu kulwanyisa obukenuzi, obuli bw'enguzi, obuzingamya enkulaakulana y'eggwanga. Hajja Beri Musoke wumula mirembe. Wa inna lillahi rajiuna.